Kibadde kijjobi olunaku olwaleero ebadde ensasagge yennyini ewedde emirimu emiranga amaziga okwazirana ampuliriza amasasi ne tiyagasi bye byefuze olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu ng'amaliriza okwogera wali ampuliriza raleye embalala kakati ekawungeezi ngadda gyasula ampuliriza nga bw'olaba wabadde okulya n'okomba essowaani nga bwe mwabitegedde wabula waliwo amawulire agaakagwawo amawulire agaakatonnyawo kati geŋŋambye sijja kusula nago ng'olina okubeera ng'ogategeera bino byazze bitya ani yabipulaaninze olukwe lwabadde lutya katuulo kakane ampuliriza owulire waliwo amawulire amalala gennyina nga gafuutuka munda mu ggwanga erya Rwanda ogenda kwewuunya abasajja bano ogenda kutya abasajja bano ampuliriza bano bonna abayise obubi bannayuganda abawagira NUP abatambula ne Mwami Kyagulanyi kikwewuunyisa si bannayuganda nze Eke Master kankusabe video soko jimpere ekigalo ampuliriza bwe twolekedde ogenda kuwulira ebigambo otye n'okutya engeri olukwe luno gye lwalukiddwamu kati njagala ompuliriza bulungi nnyo ompya nja kusaba osoko subscribinge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka buli mawulire nga gano ge tuzudde obeere ng'ogafuna mu bujjuvu nga tolonzalonza kubeera ng'ebigambo obitegeera mukwano gwange ampuliriza kakati nno kansimbule nga video giwadde ekigalo owulire ebigambo sigenda kulanda guide n'akamu n'akatono kantuukire ku nsonga olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi n'abawagizi be bagudde mu ambushi ebadde tebangawo ampuliriza kati wuliriza ebigambo bino osobole okubeera ng'otegeera ensonga zino olunaku olwaleero ku makya Mwami Kyagulanyi ng'ava ku hotelo we yasuze mu kibuga Mbalala ng'ayolekera gy'agenda okuba laaleze ampuliriza kyabadde kijjobi bano baalowooza nti Mbalala baagimaamira wabula ekirabiddwako olunaku olwaleero kibadde tekibangawo kibadde tekisuubirwa jjukira nti olunaku olwajjo abasajja baakutte emiggo embukuli ebijambiya amayinja ne babikasuka mu konvoyi eya Mwami Kyagulanyi bano bonna nga bakumibwa poliisi wabula reaction y'abantu aba NUP yabadde negative nnyo ku kikolwa ekyakoleddwa bino no byanyiizizza abakulu abaasindisa abantu bano kubanga babadde baagala we babakyokooseza basobole okubeera nga bayoola abaana kati empuliriza bulungi ampuliriza kyaganye jjukira gye buvuddeko bano baalumba abaana mu hotelo embalala gye baali basuze mu loogi zonna ez'enjawulo kaakati abaana bangi badduka era be baali basinga okwagala be bana babeera okumpi ennyo ne President Kyagulanyi Ssentamu njagala ojjukire waliwo amawulire ge nakola wano nga gano gaali gagamba tebagenda kukkiriza bantu bonna ba bulijjo kutambula na presidential candidate yenna okuggyako abasirikale be bamuwa be balina okutambula naye wabula kino twakigaana kaakati bano baasazeho okubeera nga bakwata abaana naye nga mu nkwata gye bakwatamu abaana baagala babeere nga babayoola buyozi mu luumu gye bali bana batambula ne Mwami Kyagulanyi abamubeera ku kido abamugaadinga wabula bino byonna byagudde butaka kye baakoze waliwo miitingi ezaatudde eggulo okuva Mwami Kyagulanyi lwe yagenda mu bitundu eby'Essembabule n'Eggomba ensi n'ensi n'eggwayo n'emukuŋŋaanirako kino bano kye baalaba baali tebakisuubira baali balowooza nti guno gwali muyaga kaakati batandika okutula obufofofo nga bwe nzize nga nkutegeeza era miitingi enkambwe ne zitandika okubeera nga ziyisibwa ekiro n'emisana nga zituula miitingi ezaasooka ze z'okkwata abaana nga babalumba mu luumu zaabwe ekiro kaakati kino baakigwamu olwa intelligence gye tulina ennene ampuliriza nga bwe nakutegeeza nti NUP erina intelligence y'amaanyi ddala kaakati bano kye baakoze kwe kukwata abantu abatali bannayuganda wuliriza nnyo abo abatali bannayuganda kumpi jjukira nti Embalala eriraanye eggwanga erimu wansi awo kaakati bano babakutte ne babagatta mu basajja abapoliisi wuliriza ne bagamba bano bwe tubakkiriza okudda mu kibuga tetugenda kubakwata nga kye baagala kwe kunafuya Mwami Kyagulanyi n'abantu abamutambulirako bakendeere nga sigino eraga nti buli atambula naye bagenda mukwata jjukira nti ono abadde ateekateeka okubeera ku Freedom Square wali mu kibuga Masaka era ono RCC yabalemesezaayo yagambye okulya n'okomba essowaani tebagenda kubeerayo kakati nno miitingi zaatudde ne bagamba bateege bagwe mu ambushi babeere nga mu maaso waliyo amagye nga n'emabega waliyo amagye kati wakati awo babavube
jukira nti bano baali bagezaako nnyo okulaba nga balemesa live ze tukola ne batambula ne jamas ez'enjawulo ne batambula n'ebyuma ebiremesa wabula bino byonna byagaana mwenna mujjukira nti Norbert Mao yava n'ategeeza ensi tewali live yonna egenda kukkirizibwa ku presidential candidate yenna wabula bano bagenza okulaba nga Mwami Kyagulanyi afuuse oluyiira kwe kutuula bakwate bonna bamutambulirako bagezaako okumulemesa okuyita mu nguudo za kolasi ayite mu ttaka eyo mu biguudo ebisagguusi ebifu naye era abantu nga bajja nga bayitirivu nnyo kakati kye bakoze kwe kuteekawo entiisa era olwaleero mulabye ensasagge ebaddewo ng'amasasi agaddala gakuba waggulu eri naye nga tiya gaasi yakubwa era nga bamukuba batya tebamukuba nnyo mu bantu olw'okuba nti bano batya international community naye nga balina okuteekawo amaanyi gonna okulaba nga laaleza Mwami Kyagulanyi zibeera nga bolabe za FDC zibeera nga bolabe za DF zibeera nga bolabe za Jema zibeera nga bolabe za Independent jukira nti Mwami Museveni talina bantu nakamu bagendayo ewuwe abantu bano bonna basombe ne babawa essente ne babawa emmere era le batabifunye mwabulidde butambe twabukoze nga abantu bagamba tetugenda kukomawo mutusomba ne mutulekayo temutuzajje mutujje mutusomba ne mutwala temutuwa byakulya temutuwa byakunywa era buli muntu atuka kulala ya Museveni tokkirizibwa kuvaawo ne bofuna essimu babatayiza butayiza babeeranga nte kakati nno entiisa eno ampuliriza wano we yatandikidde wabula bino binanga bigenda mu maaso njagala oli security alert eno yabadde yaggulo ebigambo bino ampuliriza saaga tubibuuse maaso okutirimbula n'okutta Mwami Kyagulanyi ampuliriza we tuwolekedde bikyagenda mu maaso wuliriza ebigambo bino nkomawo Kyagulanyi Center wonna wooli sitera kola security alert n'enjiddiŋŋana nedda sitera kola security alert n'enjiddiŋŋana wabula gye nakoze jjo kanjiddiŋŋana olwaleero nga nkuwadde mo details zeziriwa olunaku lwajjo nazze ne ŋŋamba omukulembeze bwa Kyagulanyi Center mu n'eggwanga lyonna nti Nyando Yosoferi ne basajja be bapulaninga okumusaanyaawo nga enteekateeka eno badde bagiteekedde Masaka gye tuyita assassination plot ngera enteekateeka eno yabadde igenda kumusaanyizaawo Masaka ng'ekulembeddwamu wulira bulungi ng'ekulembeddwamu abasajja bano wammanga Abedi Bwanika Mathias Mpuuga Nsamba Juliet Kakande Charles Peter Mayiga saako ne Segona Akali Amaggwa lwaki okusinzira bwe nakubye ejjinja mu njuki more information oba amawulire amala gavuddeyo ku sources. 1. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza abasajja bano be basinze nnyo okupasuwinga assassination yo oba okubanga ottibwa era bagambye Nyando Yosoferi nti mmwe mutuyambe mukole ekintu kimu mujjewo Robert Kyagulanyi Ssentamu for us we shall contain Baganda we shall control Baganda. Charles Peter Mayiga Sanga Mulengejja Abedi Bwanika Mpuuga Mathias Segona Akali Amaggwa n'abala be bali mu kusindiikiriza Nyandwe ne banne bajjewo Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bo balina obuyinza obusobola okontrolinga Abaganda kubanga they have media mbwera bo babitiibwa ne babayambi babajjewo Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Mr. President, wherever you are, I would like to inform you today that yesterday I warned you about the well-planned assassination mission or plan which is said to take place in Masaka. But I gave you small details about this information, but today I've come with more detailed information about the assassination plot. But guess what? The people who are forcing Museveni and the regime to assassinate you, those are so-called Baganda Manya, those are so-called Abebitiwa in Mengo, led by Charles Peter Mayiga, Mathias Mpuuga Nsamba, Segona Akali Amaggwa, Abedi Bwanika, and the other DP blocks. They informed Museveni and the other security agencies, including police, military, CMI, and ESO, that they should kill you for them they will control or contain Uganda in terms of communication. That Museveni should do the best to remove you because Robert Kyagulanyi Ssentamu, you're becoming a problem
you are destabilizing each and every plan they had to take over the country. So now you've weakened Baganda, you've weakened the entire nation, you are destabilizing their plan. So they are pursuing, forcing Museveni to eliminate you by all means. The first assassination plot was scheduled to take place in Masaka during your campaign trail, but after exposing those guys, now they have changed. The assassination plot, it might take place anywhere in the country during your campaign trail. It has now changed from Masaka. It can happen anywhere in Uganda during your campaign trail. And these gentlemen, they will come out to tell Ugandans that calm down, because all along the government has been alerting each citizen in Uganda that we have terrorists in the country. They are the one who have put Robert Kyagulanyi out of mission. Ekyo bagenda okwogera. Nkiddamu nti oluvannyuma lwa jjo okwali ensonga eyo, kati bakyusiza bagambye nti basobola okukikolera ewantu wonna ku kampeyini gy'abalaze. Bano bamayiga be bagambyeko bagambe nti gavumenti badde bagamba nti abatujju bangi mu Uganda, kati abatujju bakoze eki bamusse. Kati ekintu kino kimbadde bategezeza bakirimu abapasuwinga Kyagulanyi attibwe be Baganda era be baali mu lukwe olwattisa Beeni Kiwanuka. Just bali nti abalumbi biseera ebyo bafudde baweddewo, naye era abaali mu nkola eyo be bali Mengo, era n'olukwe olwattisa Beeni Kiwanuka lwava Mengo. Kati kino njagadde nkyogere, nze wante wali asobola kunkomako okukola video zange n'okufulumya information nga gifulumya nga bweri. Kati Mr. President wulira bulungi nnyo. Olw'okuba nti bannayuganda tebasobola kwetegereza, nze nzija nemba wa kyetuyita forensics, nemba wa details information about the state planning. Nabazanyidde video ey'omukyala gwe bayita Namuju nga bagenda ku making sure nti batta Masaka saako ne mu Greater Luweero. Omukyalo yasomodde information emuleetedde ebizibu, nti yasomodde information ebadde neekusifu yeruwa. Already bayina ba assassins. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza, nkwanirizaako ku mukutu ogwa AKTV Media Uganda. Webale nnyo bali ddala tambula naffe ampuliriza. Kati wuliriza, bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza. Enkyukakyuka oba struggle gye tulimu si kuzannya buzannyi, si muniino, si mukyezo, si muzannyo. Olw'ebyo ebirabwako beppo n'ebyo ebisuubirwa. Kampeyini ezaaliwo 2021 mwafiiramu abantu abaasukka mu 100. Ampuliriza, wano we twolekedde daraale zibadde zitambudde bulungi kampeyini, era nga tewali muntu n'omu yenna aleeseewo kiremya yenna. Kakati nno gavumenti yennyini ng'eyita mu batujju etandise bupya okutulugunya omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi. Waliwo olugero luno lukulu nnyo luwulirize enkomewo. Munzikiriza olwaleero ntumireko ku musajja ono bamuyita Imaamu Kasozi. Imaamu Kasozi yonna gy'oli nkutumiddeko. Olina akagero ke wagera olunaku lumu twali Nairobi eyo nkakasa buli yali yakyakajjukira, naye nange leero kanziremu nkabagereremu. Kagera ako kannyumira. Omanye eggwanga lino lirimu abasajja ab'amaanyi, naye nga oba ŋŋambe platform tezibalaba nnyo. Naye Imaamu Kasozi be bamu ku basajja ab'amaanyi mu lino eggwanga. Yatunyumiza akagero kali kagenda kati. Yali atunyumiza ku politics we Uganda. N'atugamba ekizibu kye tulina bannabyabufuzi be Uganda. Oba kale kati tutwala abali ku ludda oluvuganya. Bwe yamala otunyumiza ku mboozi ya politics oyo yatuwa akagero nti waliwo famire emu bali mu mbeera mbi nga banyigirizibwa ewaka, nga balina ebizibu bingi ebibasomooza ewaka, naye nga balunda embuzi
nga balina embuzi yaabwe yalulye waka ne batuule waka ne bateesa omwami n'omukyala. Omwami kyava agamba mukyala we, mukyala wange kimanyi embuzi yaffe no tujagala nnyo era tetwalyagadde jjijja okuba mbuzi yalulyo, naye ebizibu bye tulina mbadde njagala embuzi eno tugitunde tukendeezeko ku bizibu. Wabula omukyala yalinga teyeesiga mwami we n'amugamba embuzi eno okugitunda twali gitunze, naye gwe nkumanya ebintu byo osobola n'otwala n'otunda embuzi eno sente n'ozirya oba okitegeera. So omwami ne yeegayirira ja essebo omukongo sooka ojja ombongeko nga tukyagenda mu maaso okomyewo sitende ng'onyirira nnyo kyakabi mwana ize etaano kansooke mbawemu wano. Kati bwe baatuuka ekiseera baatuuka ne bakkiriziganya. Bwe bakkiriziganya omusajja n'akwata embuzi agitwale mu katale. Omukazi n'amukuutira, baneebo otunda embuzi eyo sente zikomyewo ozireete tumalirize ku bino obuzibu bwe tulina ewaka. Omusajja ng'ateekamu embuzi omuguwa ng'agisika agitwale mu katale. Kati aba atambula mu kkubo n'asanga abaasooka abasajja kyebaba bamugamba, owaayi watabuse omutwe, kati ate embwa gy'otaddemu omuguwa ogitwala wa? N'akyuka n'atunuulira embuzi. Kiki wabadde ki? Embwa ogisibyemu omuguwa ogisika teyagala genda ogiraba ewalira kyokka ate kiwatabuse mutwe nabagaa nammwe mubeeremu eno mbuzi. Ne bamugamba owaayi eyo mbwa gy'otwala ku ki? Nabagaa munneesonyiwe nammwe. N'asigala ng'asika embuzi ye ng'agenda ng'ekituufu akutte embuzi. N'addamu n'asanga abalala gyebaleko baaba ate embwa ogitwala wa? Nabagaa naye mmwe mubadde kyeno mbuzi yange ngitwala mu katale gitunda ne baseka. Kyeva bamugamba naawe eyo mbwa kiki watebuse omutwe? Atawa abaana omusajja yeekyawanaawo n'atambula naye yongerayo. Bwe yasanga owookusatu n'amugamba ekintu kikimuwa oyo watabuse omutwe ate embwa ogitwala wa? Nabagamba eno mbuzi gye ntwala mu katale gitunda kumpa ssente. Ugamba ey'okutta embwa. Taata w'abaana baatambula yatuuka omusajja n'ata embuzi n'edduka n'egenda. Naye nga bali be bamukozesezza ki? Ensobi. Yatuuka naye n'alaba nga gyakutte erinnya embwa. Alabira ddala tekyali embuzi. N'agamba oba nze ndika ekikyamu antabuse omutwe. Ng'agirabira ddala mbuzi. Amazima ga Katonda yate embuzi n'edduka n'egenda. Ne mu katale teyatuuka musajja wattu. Kati addayo eka. Omukyala amubuuza ssente ziriwa? Ng'amugamba embwa ngitadde. Omukazi yakuba omulango ogw'amaanyi n'amugamba olaba bye nagambye kati ssente ozinywedde. Kyamubeerera kizibu okunnyonnyola mukyala we okumukakasa nti nsanze abantu ba mirundi 3 ne baŋŋamba nkutte embwa era ne ntuuka ekiseera embwa ne njita. Era omukazi yawunzika takkiriza nti omusajja embuzi atadde nte, wabula ne woobeera gwe tosobola kukkiriza
nga mwavudde waka nga wabaddewo n'okusika omuguwa okutunda embuzi eyo. Omukazi kyamulema okukkiriza. Okitegeera waliwo omuntu asobola okukera n'akuguza amawulire amakyamu n'ogagula. Kyekirimu olwo olugero byonna. Eno Uganda bw'oba toli mugumu tosobola kugirwanirira. Bw'obeera ng'oyo omusajja yali atwala okutunda embuzi ne batuuka abantu ba mirundi 3 ne bamunnyonnyola embuzi ne bagifuula embwa, omutima gwe tegwali mugumu, kyamuleetera okuta embuzi eyo n'edduka. Era bw'oba tolina mutima mugumu tata w'abaana tosobola kulwanirira ggwanga lino. So kyensobola okubagamba mubeere n'emitima emigumu ennyo nga gye nkomezza lwe tugenda okusobola okununula eggwanga lino. Kuba waliwo agenda okukuguza emboozi, omuntu asobola okukusigira ekifaananyi ky'embuzi n'agifuula embwa. Wabula n'otuuka ekiseera naawe n'okubamu obufaananyi ng'olabira ddala ki ebadde embuzi efuuse embwa. Ne bw'oba tolina mutima mugumu tojja kumalayo na mbuzi eyo tuuka mu katale gitunda. Kuba abantu basobola okwekobaanira ne bakuguza ekikyamu, naawe n'otuuka ekiseera n'okitwala ng'ekikyamu. Wabula ng'obadde ku kituufu ne bakusigira ekifaananyi ekyo. So mu ebyo byonna beera mugumu ng'olwanirira ensi eno, ogenda kuyita mu buzibu bungi. Buli muntu mu kategole ye bw'omanyi bw'otoba. Just okujjawo ebyo nkuteereddewo olugero olwayima mu kasozi. Yalutuwa tuli eyo Nairobi, naluteeka mu bwongo, era bangi ffenna ndooza twaluwulira. Yaluleetera mbudde obutuufu ne tuluwulira. So kyensobola okuwa abakyali bange mwenna ba freedom fighter, mubeere n'omutima, temuba na mutima nga ogw'oyo omusajja. Kuba ye teyatya nakuddayo ka, teyatunula na mabega bizibu bye balina. Teyalowooza nti newaka embuzi eno gijjayo tugiggyeyo lwa bizibu bye tubadde tulina ebingi, tugitunde tukendeezeeko ebimu. N'atatya nakuddayo kunnyonnyola mukazi we. Wabula bano be yasanga ne bamuguza ebirowoozo. Bwe yalaba nga baweze 3 kyamuleetera okulowooza nti kye boogera kye kituufu. N'ata embuzi n'edduka n'addayo eka, ebizibu nga tebiwedde, wabula nga n'omukyala amuggyemu obwesigwa. Wabula ng'ekituufu embuzi teyagitunda nti ssente yazirya, embuzi yatya nte n'etambula byayo. Naye nga talina bw'amatiza mukazi nti ebyaddala mbadde nkutte embwa, kuba we yatuuka eka yamugamba embwa ngitadde. Yatuuka ekiseera ng'alaba embuzi efaananyi embwa. Tobeera ng'oyo omusajja, beera n'omutima omugumu. Oli n'abaakuguza ekirowoozo kitya, sooka otunule nnyo weetegereze, osalewo ekituufu, kuba eno nsi yaffe tetwalifugiddwa tuuka mu eno mbeera, kuba abatufuga ekyo kye bayiiya buli lunaku. Era balwana tunafuya ffenna batulage nti tebisoboka. Era bw'olaba nga bukedde nga batambuza propaganda nti General Gaddafi aggaladde vidiyo oli, wamulabye gwe muyita General wammwe, kifaananyi ki kye bakusiigira? Just baagala kunafuya oli omujaasi ali wansi, bamulage nti gwe naawe byoliko tebisoboka. Laba n'oyo gobadde weesiga, gomanyi nti akwogerera ebikuluma, laba bwali. Wabula tebakoma ku ekyo, bafunayo n'emuffe, mulimu ababuukira ne bakulaga nti mutuufu omusajja naffe twabulabe, era bo bennyini ne bapushinga ekyo. Ndowooza tebaali tufuze tutuusa wano singa tebatuzannya ogwo. Bwe tumala okugutegeera nti gwogwo gwe batuzannya, ki kye tulina okukola? So kababeeremu ako, naye njagala mulowooze nnyo nga tonnakola kintu kyonna, lowooza nnyo.
eno nsi yaffe twasisinkana tetuli ba Luganda bangi tuli ba mikwano naye Uganda yetugasse okubeera ab'omukwano naye nga tetuli wabula twesisinkanye okuva mu bizibu bye tulimu ebitubonyabonya ffenna awamu nkakasa bwe tunaamaliriza okununula eggwanga lino teri wajja nnyiigira muntu kuba mujja kusonyiwa n'ababadde babatulugunya nabo bannayuganda abamu wabula essaawa zino tebamanyi kyakkola ne bwe tunaamala onunula eggwanga lino ogenda kwekanga ggwe oli eri nze ndi eri ng'ate ffenna tweyagala wa Uganda nnene erina ebyakabe bingi tusobola ogyeyagaliramu ennyo nga tewaliwo n'agamba kiki so n'olw'ebigambo ebyo mbagaliza olunaku olulungi bwe mulowooza neekubya eggwanga ennyo ndooza ku byolowooza byonna Uganda olunaku ndooza bwe ziba essaawa 24 Uganda weetaaga ogiweeka essaawa 2 ogirowooleza essaawa 4 ziri zokka z'oba okolamu ebibyo ebirala okusinziira butya weeri kuba bwenaamala okusosonkoka naawe ojja giwulira nti nno lwaki saakola kimala kuba Katonda n'ensi yaffe. Enkyukakyuka eba yakulwanira, enkyukakyuka eba yakufana kuwona. Kaakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga bannaffe bangi bayoleddwa era nga n'abalala bangi abaakwatibwa ne basibibwa gye buvuddeko, kyokka nga n'ejjo waliwo abaakwatiddwa nabo ne basibibwa, n'olwaleero baleese ogumotoka ogunene ddala mu bayoledde abaana. Bino byonna nga bigenda mu maaso byongera okulaga impunity eri mu ggwanga Uganda, kubanga abakuumaddembe bagwa batya ambushi ne babanga bagwiridde abatujju oba oliawo abayeekera. Bino byonna nga bigenda mu maaso, Dr. Engineer Simon Byabakama ono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda era nga ampuliriza ono yavaayo n'akola road map ebifo bingi eby'enjawulo Mwami Kyagulanyi mwalina okubira kampeyini nga babimulemesa. Ebifo bingi kugambye Mwami Kyagulanyi mwalina okgenda bino nga babiremesa, era enguudo nnyingi mwalina okutambulira bano nga bazisiba ne bamuyisa mu nsiko. Olunaku olwaleero abawagizi ba Mwami Kyagulanyi abasaba mu 10,000 abadde mu kibuga Mbalala, olunaku olwaleero be bakoze ekitabangawo. Bano batuuse okuzingako poliisi ng'eremeseza Mwami Kyagulanyi okuyita mu kibuga wakati eky'Embalala ne bagamba tuyita wano, oba mututta mututte oba tufa tufe, naye olunaku olwaleero tetujja kuyita mu nsiko, tuyita wano. Kaakati nno bino byonna byolaba nga bwolaba ebimotoka by'omukka ogubalagala, tiyaggaasi, amasasi, money power, fuel, byonna biri ku jju ya mwewe wa musolo. Wabula nga bino byonna bireeteddwa okozesebwa ku bantu ba bulijjo abatakoze protest yonna yadde okwekalakaasa okw'embeera yonna, wabula bano babadde mu kkubo nga batambula butambuzi nga ne laale ziwedde boolekera gye badda okusula oba okwebaka. Kaakati nno abasajja ne babakiika emmotoka, era nga boolaba tewaliwo kandidate mulala yenna alina buwagizi bwonna bwenkana bwa Mwami Kyagulanyi mu ggwanga Uganda. Kabere Mwami Museveni gwe baawaananga, eyalimbalimbanga ensi, eyanyaganga obululu, eyakupyakupyanga, olunaku olwaleero kyalabyeko yali takisuubira. Jjukira nti ono yavaayo n'ategeeza nti gurupu ya Kyagulanyi yonna ninja kugimalaho by 2026. Olunaku olwaleero lugenza okutuuka ng'alina kukozesa mudumu gwa mmundu, ng'alina kukozesa magye, ng'alina kukozesa poliisi, ng'alina kukozesa nsimbi ya wa musolo okulaba ng'asula Mwami Kyagulanyi nga byamaanyi kusiba busibi bantu batalina musango, naye nga bye byamagezi Mwami Kyagulanyi yalema yagaana wadde ng'abaana babakwata enkya n'eggulo ne bayoola luli ne basomba. Naye nkugamba ebigambo bino nti olunaku oluddako wali kampeyini ya Mwami Kyagulanyi ogenda kutya ensi, era ogenda kulaba abaana ng'olowooza tewali muntu n'omu gwe baakwata. Jjukira nti bano bonna be bakutte be bayodde bagenda bajyotekako emisango egitaliyo, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Kansooke nkulage ku katono nnyo bwe byabadde, nkutwale enkulage ekifa e Rwanda
ogenda kutya obubi bw'abasajja bano ampuliriza. Ambush, guys. Tugudde mu ambush. Tugudde mu ambush. Allahu Akbar. Tugudde mu ambush. Tugudde mu ambush. Bakwata buli omu. Bakwata abaana. Tugudde mu ambush. Gobawanula gurugo batwala. My goodness. Gobawanula gurugo batwala. Gobawanula gurugo batwala. Tugudde mu ambush. Bakwata abantu. Bakwata abantu. Oh my goodness. Abawagizi ba Bob Wine babatwala. My goodness. Turubale Kasari, Bob Wine president. Ambush. Ladies and gentlemen, it is an ambush. Sharing a video ambush. Video. As we arrested the people, we suspect that we mention them. No, I don't have to mention them. Motoka ya mawulire nayo bagisaza. This is an ambush, guys. This is an ambush, guys. No one is safe. No one. No one is safe. No one is safe. No one is safe. What is me myself? Kazora.
MP wa Butiru atwalitwa Masaba MP wa Butiru akwatidwa ne bamutwala Masaba MP wa Butiru atwalitwa akajja black beba tutte Masaba MP tupi oyo muwange nanga bana batwala baki muwange huyo atwalibwa Masaba atwalibwa President atwalibwa Banenge kusaba ngaikinga tambiza information nene paka ngabo bitusa balimba nawe bajja kutwala mpola bobo yagala okuba safe sigala ngoli wa mawulire baganda bange kweri embera gwecho kweri namwe musharinge mubadde mutya musharinge message ari mu kimotoka kiri mpola abantu bange president huyo ali mu kwogera nabo embera bwecho bweri laba mwana gwe batwala bannange President Bamukuba gwe President Bamukuba nekale webuze kigana maso tukiraba Tuvudde mu ambushi abasajja nga 10 abasirikale mukyuse emmotoka nebagambye kyuse emmotoka tudde gye tuva Deriki kyuse emmotoka kyuse emmotoka
Laba bwajire. Bwajira bwajit. Balina ne drone. Balina ne drone kagenda kalaba kako. Kale bigenda maaso. Bwajire bamukubye bubi nnyo. Gari kichuza motoka. Derek, please choose a motoka today. Ambulance, yiri. West ya tufukide West. Bakyakwata nno. So mission yabwe yakuba malawo we. Deployment yamanyo. Uyo bamutwala mbala temukiza kuli bamutwala. Shafiki munange bere wali banno. Wira bajjako obubaati. Omwana omulawo oyo bamukwata oyo omukyala akasomba omusirikale omukyala akasomba bannange bannange omukyalo oyo bannange bannange omukyalo oyo bambi buno bujjidde ku piki nga buzina. Sabo funa motoka mwoyingira gwe lasita. Funa motoka mwoyingira naawe. Funa motoka mwoyingira. Judi jangu. Lekoya jio. Bagalani omanyiti nemabekadde tulaka bablokinzeo naye drive abatakkiriza kuyitako yakati ono alagawa Lukwago linya ku motoka waggulu tuveeko dora kambayiteko mbalamusizza bannayuganda bannange naawo ono omukyala bamuyita Karen Uwiteka ndowooza mutegedde gy'ava ne bw'aba tayogedde nnyo okitegeera agambye nti tulekerawo bamanyiira naawo nze ndi mutuuze mu nsi gye sizaalibwamu naye ekitiibwa kyempa bannansi ba wano oyinza olowooza nti beeba Katonda lwaki ndi mu nsi yaabwe nina ekintu kye njagala okwejuketinga abanayuganda ensi yonna eya Uganda edda ennyo waliwo obwakabaka ng'obwakabaka obwo babuyita
Banyakitara Kingdom. Banyakitara Kingdom of Western Uganda. Oba mukitegedde. Ekitebe ky'obwakabaka obw'ekikulu kyali mu region y'Abanyankole. Obwakabaka obwo bwalimu Abanyankole, Bachiga and Batoro. Those are the true indigenouses of the Banyakitara Kingdom. Now, bajjajjaffe balina ensobi gye bakola ne guno gwako emyoyo gyabwe kikijjusa. Jawa abantu bano obubuddamu ba Uwiteeka n'Abahima. Abahima bali bayitawo ng'ente zaabwe zikonzibye tebalina busubi nabo bokkanjala ebaluma because they are nomads. Bo bantu bante. Bajjajja ne bagamba mulisize wano ente zammwe munyweseze wano ente zammwe. Hazifuna amanyi muddemu then mweyongereyo eyali week emu they are now decades. Those are the people who call themselves abaana b'abantu and they call the indigenous Ugandans Abiru. Abiru meaning servants. Njagala honestly Ugandans at large bawule Abahima n'Abanyarwanda ku Banyankole n'Abakiga n'Abatoro. Ekyenjawulo ekiri ku Bahima Abahima ba concentrating nnyo mu Ankole Kingdom. Era kyovola babo beeyita Banyankole. Baba feeling papers one. Naye bo in physical life they don't tell you we are Banyankole. No. We are Bahima. It's an ethnic group. Beyawula. Naye wali mu kujjuza papers they have to fill in Banyankole. Okitegeera. Mwaki njogera bino byonna. Ugandans bazze bavoola Abanyankole nti be bali mu kintu. Bw'obanga oli Munyankole owaddala ng'olina kye weetaaga. Abo be bali mu kintu omuwa kyaki ba mikwano. Abantu be mulaba bawa bursaries government eziwa Bahima eziwa Banyarwanda. Omwana w'omwiru talina wafuna bursary. Singo ofuna chance n'ogenda mu Western Uganda n'otegeera who are the Banyankole, Bakiga, Batoro abaddala abali original. Geba kaba geba komba tebawukana n'abali mu Northern Uganda ekyo kyomba bulira. Now the Banyarwanda bayingirira yiri Kigezi mu Bakiga okitegeera ne bayingirireyo mu Kigezi boba n'ekyenjawulo ekibali konti balinga nzige babuna Uganda yonna kasaba afuna we bayingirira babuna Uganda yonna. Now ekyenjawulo ekibali konti Abahima they intermarried with other Ugandan tribes. Ekitali ku Bahima Abahima omuhima tasobola kukiriza mwana we kufumbirwawa mu mwiru era lineage yabwe bakyagikumye lwaki bakyewasaamu tebaga omwana wa Katonda afumbirwe mu ba servants. Am I lying? So this is what it means. Wachi byawasa omwana we naye omwana we nga tagenze kufumbirwawa mu other Ugandan communities or tribes. So these are the people who are ruling Uganda, those two ethnic groups, Abahima and Bavandimwe Abanyarwanda. Now, bwemuwa mulaba omuntu ng'agamba oyo Munyankole. No. Soko tunule bulungi kituufu Munyankole. Bano basimanyi babugi, simanyi bakoze atya. Those are Bavandimwe. Those are Bavandimwe. Kambabulireyo kimu. Omunyakitalo owaddala, Omunyankole oba Omukiga oba Omutoro. Eneeyisa gye beeyisaamu mujja kwewunya nti balina ennono zaabwe. Omwana bw'aba agenda kufumbirwa obwenyi bwe bubeera wansi era bamubikka ku face. Tebalinayo bino byatujanjawaza eddaali mwana agenda nange. They don't have. Obadde okimanyi nti Banyakitara original balina totems and clans nga bw'olaba ez'Abanyayuganda ez'Ababuganda nga bwe balina. Balina ebika n'emiziro. Naye buuza Omuhima nti weddira ki takirina. Buuza Omuvandimwe nti weddira ki. We are very different from these people. So dear Ugandans at large, Abanyankole be muwalana lwakuba tebalina geeyogerako. Naye tekitegeeza nti mu baana b'Abiru nga bwe babayita tewaliyo bazzukulu bajja kuyimirira bwogere. I'm gonna talk. And I will not keep quiet. Why? Because zino ethnic groups zino ezatujjamu bakola ebintu ebyesittaza nga babikolera mu linnya ly'Abanyankole. Buli yenna alina kyayagala okukola mu Bavandimwe n'Abahima akibrandinga it's Ankole thing. No. Ffe tulina empisa, tuli bakozi, tulina ekisiibwa kye tuwa abantu, tulina be tuswalira. Why?
because ennono bwezityo bwe twakula bano bemulaba bano they are not us. So it's high time fellow Ugandans mumanye nti omunyankolo waddala n'omukiga tasobola kulonda Museveni, nti omunyankole owaddala n'omukiga yeetaaga eggwanga lino likyuse obukulembeze. Why? We still have obwakabaka bwe tusanannunula. Are we together? We still have obwakabaka bwaffe obuli mu mikono gy'Abahima tetunnabununula. You think we are happy? No and no. Temututeekako bukyayi tulinga mmwe. But until that date we shall continue to talk. Bi messages bize mu inbox yange muntiisa katize gwe mutiisa omwiru bwobanga oli mu bukulembeze nga you are these people I'm talking about oli mu kutiisa mwiru meaning obwongo bwamwe butandise okusaanuuka. Why? There is nothing that I've not faced in my life. Mutubodde mwabasomera mu ankole mukimanyi this korido y'abaana b'abantu teri mwiru asalayo. If you think they are abanyankole lwaki tetuwasa Abahima? Lwaki Abahima tebafumbirwa abanyankole oba bakiga? Bwemba mulowooza nti tuli banyankole nnyo lwaki bwe tugula ettaka nga liriranye nabyo ne bategeera nti toli Muhima oli mu community yaabwe batema ente ezo n'olusuku n'ebyabisa wansi omwiru naye atusengemu mwenu. We have a lot but because we are scared to speak. And there is this one mwiru of me that is not scared to talk. So dear Ugandans, tuli bannamwe mu kubonaabona kubanga ffe bana Uganda abaddala. And dear abasenze, it's high time kubanga ba servants batono tutandise obwongo okusparkinga. Kitegeera dear abasenze bwe mutawe munnansi kitiibwa ne mumanya we mukoma ne mulekera okutigomya abaana baffe n'abazzukulu bajjajja tebeebase. Are we together? They are not asleep. Uwiteeka bw'oba oyagala butakumanyira gasiya ewamu omanyiyo okudda e Rwanda teweetaaga ki? Teweetaaga transport mungi kozesa bus. Nobitunuulira twakoowa singa bukya kumakya ng'obukulembeze bwa Uganda bukyuse. That's why tebagala kuva mu bukulembeze lwaki ekyokulwanyisa ekyamaanyi kye balina. Bwe babuvaamu nga tebakyalina we beesigama bamanyi nti tujja kubafulumya. Naye nga lwaki temwatuula ne musenga bulungi nga bannammwe ne mutatigomya baana b'abannansi ne muleka abantu abo ensi yabwe ne baginyumirizeewo nammwe ne mufunamu. Ennaku ana ziggwawo zijja kuggweerawo ddala.